okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mwasuse mutya abalungi abatuwuliriza era abatulaba, Mukama bawe omukisa. Ekyo kye mukola kya mugaso nnyo era kya muwendo nnyo. Mukama bawe nnyo omukisa omungi ate ogw'omuyiika. Basebo ne bannyabo, okusooka byonna mbagaliza Sabbiiti ennungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okusinza, mwebale nnyo, mwebale ddala okutega 3ABN TV. Mukama yeebale nnyo kubawa mukisa ogwo okubeera nga neekussa mukyassa. Mukama tumwebaza kubanga eno yonna wiiki azze atuyigiriza akasisimuka kaffe era abadde atuyigiriza bingi bingi, ng'erina olunaku olw'ejjo twayize nti Yesu Kristo ye musawo. Ye musawo ajjanjaba endwadde ez'omubiri n'ez'omwoyo. Era ye musawo yekka atuwonya endwadde, akolera emabbali g'abasawo era abasawo abo abakolanga ebikozesebwa bye. Mukama tumwebaza olw'ekyo. Basebo ne banyabo, olwaleero tugenda tandika n'oluyimba oluli ku nnamba eya 10 yennyini, oluyimba nnamba 10. Mukama bawe omukisa, Mukama bawe omukisa. Katwebaze nga tugenda okutandika. Ekitiibwa n'ettendo eby'Omukama. Tukwebaza kubanga neero twadde omukisa okubeera nga kyasa omuko gw'obulamu. Tukwebaza Mukama kubanga ozze otuyigiriza okuyita mu wiiki yonna, nga n'olunaku olwaleero era otuyigiriza. Tukusaba nga tukwegayirira ayi Mukama ajjudde ekisa n'okusaasira, amagezi okumanya n'okutegeera kabeere wamu naffe. Tukusaba nga tukwegayirira Taata ayongere okutuyigiriza emikisa gye wasuubiza abaana bo ku lunaku luno olwa Sabbiiti katugifune. Tukusaba nga tukwegayirira amagezi okumanya n'okutegeera eva gy'oli kabeere wamu naffe okuyita mu linnya eddungi Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olunaku olwaleero tugenda kuyiga ekyokuyiga ekiriko omutwe ogugamba nti zaabu n'ekyuma munda. Zaabu n'ekyuma munda. Sabbiiti tugenda kuyiga akasimuka kaffe akaliko omutwe ogugamba nti zaabu n'ekyuma munda. Zaabu kangambe nti kyekyobugagga ekikyasinze okwagalibwa abantu. Era n'Abazungu we bajja muno baayagala nnyo zaabu oyo. Ne bamukolamu ebintu nga ebikomo, ne bakolamu ebintu nga ebyenjawulo bingi nnyo, babikola nnyo naye nga babikola mu zaabu ono. N'ekyuma, ebyuma birungi nnyo, ekyuma kinyweza ekintu. Bw'okwata n'osimba ekyuma awantu osobola okusimbako by'oyagala, oba osobola ne waya singa oba oliga zino waya, ebyuma ebyo bizikwata bulungi nnyo. So tugenda kulaba zaabu n'ekyuma leero Mukama kyagenda okutuyigiriza. Olunya olw'okujjukira lugamba nti era omuntu bw'asinga oyo ali yekka. Era omuntu bw'asinga oyo ali yekka, ababiri be balimusobola. N'omugwa ogw'emiyondo 3 tegutera kukutuka. Kanduddemu olunyiriri. Lugambye nti era omuntu bw'asinga oyo ali yekka, ababiri be balimusinga. N'omugwa ogw'emiyondo 3 tegutera kukutuka. Byebyo ebyawandikibwa kye tusomye okuva mu lunyiriri oluli mu Omubuulizi essuula 4 olunyiriri lwa 12. Omuwandiisi yawandiise bw'ati. Yagambye nti wadde ng'ekyawandiikibwa kino kizze nga kikozesebwa mu kwogera ku bufumbo, leero nandiyagadde okukijuliza ku nkolagana ey'obuntu abooluganda mu kkanisa gye basaanye okuba nayo, n'abalala era ne Kristo. Basebo ne banyabo, ekyawandiikibwa kino ekiri mu Mubuulizi essuula 4 olunyiriri lwe 12 kikozesebwa nnyo mu bafumbo nti ababiri basinga omu. Kyova olaba bano bagambye nti era omuntu bw'asinga oyo ali yekka, ababiri be balimusobola. Wano mu kyawandiikibwa mu Bayibuli kitunnyonnyola nga kigamba nti wadde ng'ekyawandiikibwa kino kizze nga kikozesebwa mu kwogera ku bufumbo, olwaleero tugenda kukiraba mu nkolagana zaffe n'abantu mu kkanisa, era kitwage n'enkolagana gye tulina okukolaganamu ne Katonda waffe obeera ne Kristo. Basebo ne banyabo, njagala mbategeeze ebigambo bino. Tulina okubeera n'enkolagana ennungi
era ennungamu ne Kristo. Tulina okubeera n'enkolagana ennungi ne bannaffe, kubanga Bayibuli eyogera nti buli muntu kitundu ku munne, tuli kitundu ku bannaffe. Kubanga osobola okwesanga nga nze nina kye nsobola okukola, mwattu nga gwe tokisobola. Niyinza okwekanga nga gwe olina ky'osobola okukola ate nga nange sikisobola. Kitegeeza ki? Buli muntu kitundu ku munne. Tusaanye kukolagana tutya ne bannaffe. Tusaanye kukolagana tutya n'ebitundu byaffe. Tusaanye kukolagana tutya ne Kristo yennyini. Omunnyonnyozi kyava ayogera n'agamba nti ffenna buli muntu tulinga emigwa mu kkanisa. Emiguwa egyakolebwa mu bugoogwa n'ebyayi eby'enjawulo. Obugoogwa n'ebyayi ebimu binafu era n'ebirala bigumu. Omunnyonnyozi atugambye nti buli muntu ffe tulinga migwa egisibwa n'obugoogwa. Okukola omugwa, okwata akagoogwa kamu n'ogattako n'akagoogwa akalala. Oluusi okwata ebyayi n'okwata ekyayi ekisooka n'otekako n'ekyayi ekirala. Bino byogasse, ebimu mubeeramu ebinafu, mubeeramu n'ebyamaanyi, naye bibeera bya mugaso kubanga bye bikoze omugwa. Ne mu kkanisa bwe tutyo bwe tuli. Ayongeddeyo ng'agamba nti ewuzi ezimu ziringa obuwuzi bwa nabbubi. Ndowooza wuzi tuzimanye zitunga, ziringa buwuzi bwa nabbubi, ddala buno obuwuzi obutono obutunga engoye. Nagamba nti endala za bulijjo nnyo naye nga zikola ebintu ebiwerako era bya mugaso nga wool. Tuli ffenna yadde akawuzi kano kaba katono era nga kalinganga akagundi ka nabbubi, akawuzi ka nabbubi, naye nako ka mugaso nnyo. Okugeza wuzi etunga engatto tosobola gitungiza lugoye lw'ogenda kwambala. Newe luba lukaluba lutya tosobola kugitungisa lugoye lw'ogenda kwambala. Era wuzi etunga engatto ebeera ya ngatto, ewuzi etunga olugoye ebeera ya lugoye. Yadde kabanga akawuzi akatono naye kalina omugaso munene nnyo. Kalina omugaso munene nnyo. Katoyongereyo. Agambye nti wano nti endala za bulijjo nnyo naye nga zikola ebintu ebiwerako era bya mugaso, okugeza nga ppamba. Ne ppamba naye akolebwa mu wuzi ezo. Ayongedde maaso n'agamba nti saagala kwogera ku wuzi ezo eza nayironi. Saagala kwogera ku wuzi eza nayironi kubanga si za butonde. Katonda si ye yakola ewuzi eza nayironi, zaagunjibwa bantu olw'ekibi. Kitalo nnyo, ekibi kyaleeta bingi. Ffenna tulinga obuwuzi obunafu obwanguwa, tulinga obuwuzi obunafu obwanguwa okukutuukamu. Bw'atyo omuwandiisi bw'annyonnyodde omuntu nti ffenna mu kkanisa tulinga obuwuzi obunafu obwanguwa okukutuuka. Lwaki? Tulina obunafu bwaffe naffe obutwetoolodde ng'abantu. Kyovulaba muntu omusobera mu kkanisa naye kantu katono nnyo nga kamuggyako. Asobola okuba nga tali short tempered kyokka naye nga obuzibu obulala we buli ye nga ye alyawo musazi wa misango, ye buli kimu alaba nga kikyamu, naye munafu, alina obunafu obumwetoolodde. Ffenna tuli banafu era tukutuka mangu. Basawo ne bannyabo, ne waba mukadde wa kkanisa mu kkanisa, ne waba mubuulizi w'amaanyi mu kkanisa, ne waba musumba, ne waba mudinkoni, naye alina obunafu obumwetoolodde. Bw'osoma mu kitabo ky'Abaebbulaniya Ssuula 5 ejja kunnyonnyolawo nti ababuulire ng'ekunyonnyola ku bakabona nti nabo bakwate empola abatamanyi n'abanafu kubanga nabo balina obunafu obubeetoolodde. Annyonnyola agamba bwe bati nti agambye nti tetuyinza kuwakanya bwe tubeera n'ebituleega enkaka oba okusalibwa n'akambe. Agambye nti ejjirita oba makansi, naye emigwa
naye emigwa gy'okussa ekimu okw'abooluganda mu kkanisa era n'okwagalana okw'abooluganda bwe gyegatta awamu ne girukibwa wamu, tufuuka bagumu era tufuna amaanyi mangi nga buli omu talegeddwa nkaka. Kanziremu statement eno agambye nti naye emigwa gy'okussa ekimu okw'abooluganda mu kkanisa era n'okwagalana okw'abooluganda bwe gyegatta awamu ne girukibwa awamu, omuguwa ogusoose gwe gwekussa ekimu, ekirala kye kiriwa ogw'okwagalana okw'abooluganda bwe gyegatta awamu egyo emiguwa ne girukibwa wamu, omuguwa ogw'okwagalana n'omuguwa ogw'okussa ekimu ne girukibwa wamu, tufuuka bagumu nnyo era tufuna amaanyi mangi nga buli omu talegeddwa nkaka. Kubanga buli kintu omuzungu kyava agamba nti united we stand, divided we fall. Kitegeeza ki? Obumu ge maanyi. Singa tukwata kye bayita okussa ekimu ne tugattako n'okwagalana, ojja kulaba nga n'ekkanisa mw'osibuka eddukako supiidi eyayiriyiri ng'edduka nnyo. Lwaki? Kubanga waliwo okussa ekimu, ate mu kussa ekimu waliwo ne kye tuyita okwagalana. Tubeera bagumu nnyo era tufuuka bagumu ddala, era tufuuka b'amaanyi mangi nga buli omu talegeddwa nkaka. Okugeza, singa mubeera mussa kimu, bwe bagamba nti kati tugenda kusereka kkanisa kijja kwanguyira okukwata omutwalo oguweeyo, naye mba temussa kimu, ojja gamba nedda, ojja kuwakanya enteekateeka eyo. Singa mubeera mussa kimu n'empaka mu kkanisa zibula, enkulaakulana edduka kubanga mussa kimu mu by'omwoyo ne mu byenfuna, ate awamu ne mu kkanisa ne mu nkolagana yammwe. Ayongera okunnyonnyola n'agamba nti kubanga ng'ekyawandiikibwa bwe kyogera nti kubanga bwe bagwa omu aliyimusa munne. Tosobola kuyimusa munno nga tokolagana naye. Mulabe wo gw'otakolagana naye tosobola kumuyimusa ng'agudde, kubanga tokolagana naye, ate onaamuyimusa otya ng'ate agudde? Naye singa wabeerawo enkolagana, omu bw'agwa asitula ku munne. Kyova olaba buli omu kitundu ku mubiri gwa munne, buli omu kitundu ku munne. Kankuwa ekyokulabirako, amaaso galaba naye tegawulira. Ate amatu we gawulira ge gasooka, kangeza ennyonyi eyise mu bbanga, amatu ge gasooka okuwulira. Amatu we gawulira, amaaso ne galyoka gakola ki? Gatunulayo. Amaaso gatunulayo tegategeera kye galabye, wabula obwongo bwe bukola butya? Bwe bunnyonnyola. Kati ebitundu byonna singa bibeera tebirina kukkaanya, matu wanaawulira ajja sigala awo, maaso tajja kulaba. Naye bibeera amaaso we ganaalaba, obwongo bwe butannyonnyola, bijja kusigala awo. Omugaso tewaba. Naye okutu we kuwulira, amaaso ne galaba, obwongo ne bunnyonnyola. Kitegeeza nti buli muntu kitundu ku munne. Nti omu bw'agwa omulala ayimusa munne. Ekyo kyawandiikibwa ekiri mu Mubuulizi essuula 4 olunyolo 12. Agambye wano nti ekyamazima si bafumbo bokka n'amaka, naye era n'emikwano, obumu, okukolera awamu n'abooluganda mu kkanisa olw'obulamu obwawamu kituwa amaanyi, kumpi ne tuba ng'abatasobola kukutukamu. Kanziremu statement eno nti si bafumbo bokka n'amaka tiwe balina okukkaanya, naye era n'emikwano, obumu, okukolera awamu n'abooluganda mu kkanisa olw'obulamu obwawamu
kituwa amaanyi kumpi ne tubanga abatasobola kukutukamu era tetusobola kukutukamu era tetusobolera ddala kukutukamu. Lwaki? Kubanga tulina obumu n'enkolagana ennungi ng'abooluganda mu kkanisa ne Kristo Yesu. Emikisa gy'ajja kwongera ogituwa singa twongera okukola enkolagana n'okussa ekimu naye, nti tolya bitali birongoofu, nti ye Mukama wange Yesu mpulidde sigenda kulya bitali birongoofu, Mukama nga kuwa ekirabo ekyokubeera omulamu. Tonywa mwenge, nti ye olw'okubanga mukwano gwe era ossa kimu naye, omwenge tojja kugunywa. Naye oba tossa kimu na Kristo, omwenge ojja kugunywa ate mwattu ebijja okuvamu bijja kuba bibi nnyo. Kuba ekisooka oluzinga respect. Oyogera nga bw'oyagala anti olwo omwenge gukulinnye ku mutwe. Ojja kubemalamu ekitiibwa kubanga oganye okussa ekimu ne Kristo okole kyayagala. Agambye nti mu kkanisa nti olw'obulamu agambye nti olw'obulamu obwawamu kituwa amaanyi kumpi ne tubanga abatasobola kukola ki? Kukutukamu. Tubeera ng'omugwa omulungi ogw'emiyondo emingi. Tubeera ng'omugwa ogw'emiyondo emingi. Kankunnyonnyole kano omuwandiisi ke yawandiise. Yagambye nti naye era obusaale bw'omubi, embeera embi ez'obulamu obw'obukristaayo, n'okusinga byonna emitawaana egy'obuntu mu kubeera awamu, bye bisinga okutunafuya oluvannyuma ne bituzingazinga ne tufootoka ne tutuuka n'okukutukamu. Kiki ekituleetera okukutukamu? Kubanga tulina obutayagaliza mu kkanisa, tulina obuyaaye mu kkanisa, tukulumpanya ebintu bya Mukama mu kkanisa. Agambye nti tufuna ebintu ebituzingiza, ebyo byonna obwo bwonna busaale omulabe yabuweereza, era tuleme okubeera ekimu mu kkanisa. Tusanga emitawaana mingi mu kkanisa egy'obuntu mu kubeera awamu egitulemesa okubeera obumu. Olugambo mu kkanisa, okugeyaŋŋana, ebyo byonna bituleetedde okukutuka ne tulemesebwa okufuna ekirabo ekya zaabu mu nda yaffe. Ayongera okunnyonnyola wano n'agamba nti y'ensonga lwaki tulina okulukibwa awamu ne Kristo. Tugamba tutya bannaaye? Tugamba nti amiina. Tulina okulukibwa awamu ne Kristo. Bwe tunalukira awamu ne Kristo agenda kutuwa essanyu, agenda kutuwa emirembe. Bwe tunalukibwa awamu ne Kristo, Kristo yennyini agenda kutuwa ekirabo eky'obumu, ye zaabu mu nda yaffe. Ayongedde okunnyonnyola wano n'atugamba nti Katonda omulusi oyo omukulu ow'eggulu agenda n'aluka okuyita mu Mwoyo Omutukuvu. Tugamba tutya? Tugamba nti amiina. Omwoyo Omutukuvu omulimu gwe kwe kutuluŋŋamya n'okutubuulirira. Ayongedde okunnyonnyola n'agamba bw'ati. Agambye nti obuwuzi obwa ppamba oba muyite woolo oba ebyayi n'ebinsambye nga birukira wamu n'ewuzi ze ez'omuwendo omungi eza zaabu n'ekyuma. Agambye nti mu ngeri eyo omugwa ogw'emiyondo esatu omuli ogugwo, ogwange n'ogwa Kristo, tuli ffenna bannaaye gy'emiyondo esatu, omugwa ogugwo, ogwange n'ogwa Kristo Yesu, nga gulukibwa bulungi, gukola omugwa omulungi. Amiina. Kubanga kubaako omugwa omugumu nga ye Yesu Kristo, tetuyinza kukutuka. Omuntu yenna oba ekintu kyonna
gwe kitayinza kukutula. Tuli ffenna banaye. Mukama Katonda waffe tumwebaza kubanga yatuwa ekirabo. Ekirabo kye yatuwa kye kya Kristo. Kristo Yesu banaye singa tuluka ffenna emiguwa ne tugiruka nga giri ku Kristo yennyini. Kristo Yesu nga gwe muguwa omukulu kwe tusibidde ffenna gwe nange, obumu mu kkanisa bugenda kweyongera. Empalana mu kkanisa ejja kukendeera. Okwewalana kugenda kuvaawo mu kkanisa kubanga tulina gwe tuluseeko nga ye Yesu Kristo. Oyo ly'ejjinja ekkulu ery'oku nsonda. So nga ate na wano omuwandiisi atugambye nti yekka yagenda okuleeta obumu singa tumulukiddeko omuguwa gwaffe. Igwe nange tusobole okufuna ekirabo eky'obulamu obutaggwaawo. Bassebo ne bannyabo, amaliriza agamba bwe bati omuwandiisi nti olw'okubanga waliyo Katonda mu ggulu. Era kino kyo bassebo njaba mukitegeere. Muve ku abo abantu beboogera nti Katonda alabika taliiyo. Bayibuli kyeviga nti omusirusiru ayogedde nti tewali ani, tewali Katonda. Naye bano agambye nti olw'okubanga waliyo Katonda olw'okubanga waliyo Katonda mu ggulu, asobola okuba n'enkolagana ennuŋŋamu n'abaagalwa bo. Tugamba tutya bannaaye? Kanjiddemu statement mulabika temugiwulidde nti osobola okuba nti olw'okuba waliyo Katonda mu ggulu, osobola okuba n'enkolagana ennuŋŋamu n'abaagalwa bo. Tugamba tutya? Tugamba nti amiina. Salawo leero okukola buli ekisoboka mu buyinza obw'okukituukiriza mu Mukama waffe Yesu Kristo. Salawo leero okukola buli ekisoboka mu buyinza obw'okukituukiriza. Omutwe gwadde gugamba nti zaabu n'ekyuma munda. Ne batuwa olunyiriri nti era omuntu bw'asinga oyo ali yekka, ababiri be balimusobola. Kankule bassebo ne bannyabo, ekyawandiikibwa kino kirimu amakulu agakirimu nti omuntu bw'asinga oyo ali yekka, ababiri be balimusobola. Ekitulaga nti igwe nange tulina okukwatagana, igwe nange tulina okubeera obumu, igwe nange tulina okussa ekimu mu kkanisa. Ye engeri yokka gye tugenda okukolamu okuzimba ekkanisa ya Katonda. Ye engeri yokka gye tugenda okukulaakulanamu mu by'omwoyo. Ye engeri yokka gye tugenda okukulaakulanamu ne mu mibiri gyaffe. Ye engeri yokka gye tugenda okukulaakulanamu n'ab'emikwano. Ye engeri yokka gye tugenda okukuzaamu omukwano gwaffe ne Kristo. Kubanga we tukwatagana ne tussa ekimu ne tubeera basatu, igwe nange nga tuzimbidde ku Yesu Kristo, tewali kiyinza kutulema, tewali kiyinza kutunafuya, Sitaani na bw'anasindika obusaale mwattu bujja tukubako obukubi bugwe, naye nga tebutusudde kututta. Bassebo ne bannyabo, mbasabira omukisa gwa Katonda tusse kimu mu Mukama waffe. Mukama bawe omukisa. Katwebaze. Ekitiibwa n'ettendo eby'Omukama tukwebaza kubanga n'olwaleero tuyigiriza ku zaabu n'ekyuma mu nda yaffe. Era Mukama mu byo obubaka bw'otuweerezza enkya ey'olwaleero otuyigirizza Mukama nti obubaka nti tulina okussa ekimu era nga ye zaabu gye tulina, nti emiguwa gyaffe singa tugikwata ne tugisiba wamu naawe Kristo tujja kubeera bawanguzi n'okukirawo. Mukama tukusanga tukwegayira tuwe obumu mu kkanisa. Tukusanga tukwegayira Taata tuwe emirembe n'essanyu mu kkanisa. Tukusaba otuwe enkolagana ennungi n'okwagalana. Otuwe okuyamba bannaffe abali mu bizibu. Otuwe omutima ogwagaliza. Kusaba nga nkwegayirira ayi Mukama emitego gy'omulabe Sitaani gituyiseemu n'emirembe otukuume. Olunaku olwaleero olwa Ssabbiiti y'entukuvu nga tugenda mu masinzizo gaffe Mukama Taata, tuyambe tukusinze mu mwoyo ne mu mazima. Nkusaba nga nkwegayiririra abaganda baffe abalwadde Mukama Taata bawe amaanyi bajje mu ddwaliro erisinga amalwaliro nga ekkanisa. Yesu Taata era bawonyezebwe. Abatasobodde Mukama nga tagenda kusobola kubeera ku kkanisa naye ng'agenda kusigala ng'agenda nagenda mu ddwaliro nga ali bubi obanga ye kennyini alina ku kitanda, Taata omukono gwo ogw'ekisa kagubere wamu naye. Nkusaba nga nkwegayirira ayi Mukama, yongera okubeera wamu n'abantu bo
yongera okubeera ne TV yaffe ya 3 ABN TV. Taata giwa omukisa, gikulaakulanye n'abalimu bakulaakulanye. Kusaba nga nkwegayira taata byetukusabye bye bitono naye bye twetaaga bye bingi, naye byonna bituwe ng'okusiimako n'okusaasirako n'okwagalako okungi we kuli okuyita mu linnya eddungi ery'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina, amiina. Mbagaliza ekisa kya Katonda n'emirembe gya Katonda gibeere nammwe. Sabbiiti ennungi. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.